waliwo omukyalo omulala agenda okwatibwa lwa kulya nguzi. Yaddira woofiisi essente zonna n'azeezibika. Yaddira n'awa mutabani we emmotoka ya bukadde 760. Emmotoka ya bukadde 760. Mutabani we wa myaka 4. N'addira omukozi we kadeyideyi we amuvumira abantu n'amuwa Benz empya tuku. Banaye Uganda mumanyidde Uganda. Mumanyidde Uganda ne mudda ne mukati bantu mmwe. CDF twagala onyweze pesa. Wokute weewo sebo. Tojjaako kigere. Bana Uganda bali mabegawo. Ono banansi yabagabiranga masepiki na masigiri. Wali ekatwe mbuyefuula ayamba abantu. N'abawa amasepiki n'amasigiri. Bo beegabira zibenzi motoka. Yazimba ennyumba munda mulimu golodi ku ssente y'omuwi w'omusolo. N'avayo n'atugamba musimanya ssente yazikola bweru. Lwaki tewabizimba ng'okyali bweru? Lwaki tewagula mamotoka n'ogagaba ng'okyali bweru? Nga tonajja mu gavumenti. Ojja kunnyonnyola gye wazijja. Ekijja si muntu. Omusajja yakambuwadde. Omusajja mukambwe. Jeno Muhozi mukambwe. Kankubuulire ne woba oyogera ne Museveni buli lunaku. Ne waba akukubira buli dakiika. Tekikuwonya. Muzeeyi yabakooye. Muzeeyi yabakooye yabagambye no more corruption. No more sleep. Tulwanyise enguzi. Essente ezaalimaze ebyalo n'ebyalo. Gwe n'ozeezibika omuntu omu. Yalikubya Speaker Anita Anet Among. Onatugambye nti byo bikyali biwanvu. Nti bw'oba balwanyisa corruption, omuntu omulala agenda okukwatibwa ye Hajati Namyalo. Juzi wano yakolera omwana we birthday party. N'amutembakamu emmotoka. Buli omu n'atandika okwebuuza omukazi ono essente nnyingi bwe zityo azijjawa. Kakati bakutte olweyo beera buli kiramu era bagambye nti naye abeere buli ndaala. Abantu bangi nnyo abagenda okulugendamu mu kintu kino. Era gye biraga byo biwanvu. Agambye nti taata tuli basanyufu byonna ebigenda mu maaso. Nti naye mu byonna woba olwanyisa enguzi ne wassa mu kuteesa mutuukeyoko. Sebo Muhoozi Kanyerugaba tubadde tukusaba ogenda tuyamba otuggirewo Anita Among. Naye mbadde njagala okusaba tusooke tutunuulire ebiri mu nnyumba yo. Sezaala Sam Kuteesa yabba Uganda n'okutuusa kati akyagibba. Oyo ogenda mukola ki? N'omusango waliwo $50,000 ogwo omusango guli mu UN era munnaabo owookusatu yasibibwa. N'omukyayina eyazireeta naye baamukaliga. Tulina billions 6 ezaaweebwa omukyalawo okugula oxygen mu kiseera kya COVID. Bantu bameka abaafa nga tebalina oxygen. Sooka okwate waka n'ewalala naye byonna tukwebaza wabula tukwatira abantu abo. Ngerayo kubanga tugakuwa. Munnange Omuganda agamba nti akalya dda kaddadda. Nti omukyalo ono gwe ayogerwako Anita Among abadde Speaker. Nti yafuba nnyo ku tteeka lya Protection of Sovereignty Bill nga tamanyi nti gye bujja bino. Kati wano wali okulera okomesa wani wowa. Munnange omukyalo ono yafuba nnyo bayise etteeka lya Protection of the Sovereignty Bill. Era n'atugamba lijja kuyita era liyise temina kye mugenda kukola. Liyise temina kye mugenda kukola. Kyatamanya nti etteeka baalisindika baliyise ng'etteeka ligenda tandikira ku ye eyaliisa. Bwe batyo bamuwa ditoneeta ng'aginda mu ngalo. Kati ditoneeta bagigyemu ppini n'asigaza bbomu. Yasoose okweyaba mu tteeka yennyini lye yayisa. Wandikola ekita okulumya omuntu n'onzika ng'onyama muyambekkiriza. Etteeka lya Protection of the Sovereignty Bill lisookedde ku yennyini eyaliisa. Nga Amama Mbabazi bwe yayisa etteeka erya Public Management Order Bill ne lisookera ku ye.
ne kale ekizi ne Bukenya waliwo Museveni yatega Bukenya akamasu. Museveni yagaana okubeerawo nga basoma budgeti n'alagira Bukenya agende. Bukenya n'agenda ne positioning nga Museveni n'atambula nga Museveni n'abeera nga basoma budgeti ne bayisaamu ne ssente zaabwe wayita akaseera katono Bukenya bamuteeka emida n'ava onamunikira kuwa vice president n'abala bangi baze bakola ebintu ebyo. Kati Anita Amongi etteeka lye yeeyisiza gwe lisoose okukwata n'etteeka lye libagira Kyagulanyi national unity platform erya protection of the sovereignty bill lisookedde ku ye liriwa bamukyajinga corruption lye lisookera dda bamukyajinga corruption ne money laundering n'endira gigenda kujja. Naye ekyoba omanya nti yonna amateeka ago jjukira ayina properties overseas is foreign agent. Kati etteeka lye yeeyisiza ng'aliyisa mbu likwate Kyagulanyi lisoose kukwata ye lweyagaliza mwaka kitaawo lutta nnyoko. Anita Amongi wonna wooli kati oli mu basement wooli ludda nobody knows ne weeyisiza etteeka lya protection of the sovereignty bill ng'oliyisa nti lya Kyagulanyi kumbe bakwata bobo ne bagijjamu piri bagikwasa mu ngalo piri wejjuludde n'ekwabya. Ekyo mukitegedde kati ffe tubaawo kubanga tugaba tusaako gonna nga we gatambulira nga we gagenda mu maaso wano eno tubaawo na buli kimu kubanga tukikubwa. Tubadde tuli awo omukulu Mathias Walukaga ng'alina obubaka naye bwayisaawo agambye muwulize bulungi. Good morning, ladies and gentlemen, wherever you are. My name is Walukaga Mathias, the musician, former mayor of Chanja Town Council. I thank God for the gift of life that we are still alive, we eat, we drink, and we breathe. I want this message to reach Madam Anita Amongi, that one day on social media I told you that what you're doing to me is one day going to be done to you. After having been convinced by Segona and Impuga, you fought tooth and nail, you used a lot of money impunity to influence the judges, Chinobe and Biabakama, to have my nomination nullified, and it was done. But the moment you fight innocent people like me, God intervenes. Thank you, God, for what you have done to intervene. You thought that if my name doesn't appear on the ballot paper, Segona gets a chance to come back in Parliament of Uganda to continue dealing with you. God has not accepted that. God did not accept that. Segona did not come. Mpuga did not come. You were convinced that the moment I enter the Parliament of Uganda, and you thought you will still be the Speaker of the 12th Parliament. When you're planning this, God is planning another one. I've told you that the moment you fight innocent people like me, God intervenes. I spent more than 200 million in the campaigns. You humiliated, you disrespected, you embarrassed other government institutions, the National Council for Education and UNEB, after having certified my academic document. Ekintu ekyo agamba nti Anita Amongi yalwana nnyo okumakinga sure nti Walukaga alimu okubanga alabikira ku ballot paper. Mbwe yalinamu essuubi ng'amanyi nti ono bwe bamuggyawo omukulu Segona ajja kubanga akola ki, ajja addemu avuganye. Agambye nti munnange Katonda w'abanaku teyeebaka, ate nno talya mandaazi, ate nno munnange mbuye tebamugulirira. So agambye nti Katonda oyo amusasudde nga tuvuddewo. Omukyala Anteira Nalongo juzi yavaayo n'atema omulanga n'agamba bannange nze ndemeddwa okwebaka era bannange n'emmere yannemye okuwulira kukwata kwa Justin Namere. Omwana amugambye nti naawe totusiriwalirako, tulina ebizibu bingi ebituluma. Abantu banyiivu. Anti amasannyalaze weffe eno gagiire. Ndi kumulisa tooki. Ndi kumulisa tooki mugibona. Etambula. Muli kumbona nga ndi munzikiza. Iwe ani, nkoba ono Nalongo. Muna leka kutubendegera, leka kutuwasamira.
mulobe kututamu wano diversion kodi na mmere omulwanyirizi w'abakazi omulwanyirizi w'abaana oli musiru tukwesoniwa Olivia Nalutayi ali mwikomera musaada nammere yakakola video imeka nga alwanira Olivia Nalutayi yakola video imeka nga alwanira Babi nga bamwambula goli tukuba maiso mbu alwanirira abakazi banani mutole kwa busiru bwemwe tulina ebizibu ebitumala business liri kujja kutuyita tibali kutuwagira kati bwe tubona iwe omukazi omukulu okuze buli wamu mboma nange simanyi na mmere yalagawa nyabo obuziga bwe twabuko obwekirogo kuba iwulira n'ebitatugema ku n'omusaada n'aba bomukirange eno olikulira kasasiro oyo eyo ibana akalulu muloza mutimbu ife tuzira busungu bweife waliwa namera nanango omukazi alina omutima omulungi iwe olwakuba mbu yakutera wakabega baja bakuwa emotoka muli kusendedde ife abawi b'omusolo muli kudinwamu muli kudivuga mu mamotoka imwe kitwenda kujja ino nti details ayi twenda obategeeza nti no yabeire abawa amampaati ng'abagabira ssente daife ed'omuwi w'omusolo sawa dino gavumenti emuteire ku nati kuba oti muula bamuteire ku nati yes abasinga balitubuza abasoga lwaki bali kisanukiramu omukazi nga yatulaga maani mu kalulu ka seeki wano omukazi nga yalaga maama waife maani twalowooza nti ye munange azaalibwa ni Museveni munange ni mukulu wa muhoozi okalya ddakaddadda honorable right alitwa Rebecca Kadaga ye nitibamuwana house arrest kati onazira bwetaayo tini wali simanyi sankisodi simanyi biki munsedi ndi kati ojalumukira wanga bali kunonya kati wa aniteira oidano ni abana jobojo labira yojo batola muli wano muli kwesiba kuba enalemu abantu abali kunigiriza abantu ni momutera obu business bwe imwe omuloza mbolo kuba mbale balayira twasirika nimwe abantu jasirika tujachunya imwe what are you crying hiyo mukazi omukulu obufumbo obwakulema kulwanagana nabo butereza kati namere gwoli kulirira bomulwanirizi w'abakazi blutiki bamugema namere akiri nti blutiki mukazi tada mutuuli tuoganira nange president wange omulungi Bobi Wine mbadde nkusaba giro obeerako eyo eno Uganda kitandise okutunyumira abantu nga beekubagana bokka na bokka nti munnange singa woli oluusi kati gwe bwandibadde batunuzaamu emundu Bobi Wine ogira obeerako eyo sikulagira naye nsabe busabe ekiri wano kitokota batandise okwekuba bennyini beeyawuddemu ebiwayi beekuba kuba singa obaddewo singa bona begase bakuba gwe kati toliiwo kabeekube tuli ffe tubaawo kubanga tugabatuusaako onaavuddeyo n'agamba nti abasinga obungi muyinza okwebuuza lwaki Dr. Kanukiza Besigye akyali mukomera era lwaki Museveni yamusiba tuwulire ku bino ebimu ku ebyo ndowooza agenda okuba nga atunyunyolako naffe tutegeere ebbanga nno lyekulungudde. Njagala owulirize ebigambo bino tugenze mu deep politics. Lwaki Museveni yasiba Besigye? Lwaki Museveni yateeka Besigye mu kkomera? Ng'ebbanga lyonna Besigye abadde ng'ayamba Museveni. Bwe ntunula mu bitabo byonna n'okulowooza ku byonna ebibadde nga bijjawo noonya Besigye kye yakola Museveni ne kimbula. Lwaki batulaga nti Besigye ali mu kkomera? Oba tali mu kkomera nga balina kye babala? Oba balina kye bayisaawo nga gwe oluusi tokimanyi nga Museveni alina engeri gy'akifunamu senga international community n'ewaka bamanya nti Besigye ali mu kkomera? Kati we bakwata Waiswa Mufumbira ne bamuteeka mu kkomera, Munnayuganda agamba olaba ne Besigye gy'ali. Bwe bakwata Akirewo Kivumi ne bamuteeka mu kkomera, Munnayuganda agamba olaba ne Besigye gy'ali. Bwe bakwata Muwanga Kivumbi ne bamuteeka mu kkomera, Munnayuganda abiwewula oba international community babiwewula. Buli ayogera ku ki? Ku Kano Dr. Kizza Besigye. Olabye Museveni bwe kimuyamba okukwata balabe be basinga okutya bonna n'abakuba mu makomera nga tebasobola kukola wadde amawulire agali awo nga buli omu ayogera ku Besigye. Kano Dr. Kizza Besigye olaba ne Besigye ali mu kkomera, baali mu nsiko ne Museveni n'afuuka minisita, n'ava mu bwa minisita
n'atandika okulaga nti alwanyisa Museveni okumala emyaka 20 n'okusoba. Nze bwe ndaba ebbanga Besigye lye yaliwo ng'opposition nti bannayuganda balina omukisa ogujjako Museveni oguwedde emirimu. Nalabako mu 2009 nga Ssaabasajja Kabaka bamuganye ogenda e Bugerere, abantu ne basituka nga bwe kweyongerako bweyongezi bigambo bya Dr. Kizza Besigye ne influence gy'ayina. Museveni yali akkirira, yali agenze. Besigye yadda buzzi muki waka mu kisenge, talina wadde kye yayogera n'ekyo n'ekimu. Bannayuganda okwebaka okutuuka mu eyo embeera ey'obussiru nti anti kati kasita twebaka kutu byonna byavugibwanga nga Besigye waali, era abantu tebaabuusibwako nti oba babuuse ku bantu. Abantu beeyongeranga kubula na kutandika kuyiga bwe basobola kufiiringa comfortable nga bafugibwa bubi, mpaka Museveni bwe yamanya nti kati institution zonna amazo zikapucalinga. Yatuukako n'okukola statement egamba bwe tunaatuukira mu 2021 wajja kubeera tewaliiwo opposition yonna, ajja kuba abimaze byonna, ng'akimanyi nti ab'emitwe eminene abamaze batuga bana abalala abaliwo bonna babe. Mpaka Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yajja, Kyagulanyi Ssentamu bwe yajja n'amaanyi agaaliwo gonna, Besigye yakola statement ng'ate zikkakkanya Kyagulanyi. Kitegeeza yali ayamba Museveni okumukubira ku mulabe wazze ow'amaanyi, kubanga Museveni atya nnyo Kyagulanyi. Owulira, era statement Besigye yaziyisangamu entonotono ezikkakkanya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kaakati Museveni Besigye kikye yakola ekyanyiiza Museveni okuteeka Besigye mu kkomera, ekyo tekiriiyo. Mbikula ebitabo byonna, neŋŋendako mu byafaayo, neŋŋendako mu byemmanyiiko bye nalabako, neŋŋendako noonya Besigye we yanyiiriza Museveni nga sirabawo, okuggyako nga kanaako okutulaga nti ali mu kkomera kawaani. Wabula nga baali baagala kusibirako Robert Kyagulanyi Ssentamu nti olwedde batumanyiiza nti abanene babateekayo, olaba ne Besigye gy'ali. Okategedde obadde okimanyi nti ng'oggyeko Robert Kyagulanyi Ssentamu tewaliwo gw'ogenda teeka mu kkomera mu Uganda agenda kusinga maanyi ga Besigye na ttutumu, taliiwo. Oba onfuna? Kitegeeza ekyo Besigye okubeera mu kkomera kiyamba Museveni okubika amawulire g'abana abalabe be abaddala bateeka mu makomera. Bakinanga bawaiswa Mufumbiro, bakinanga bamuwanga Kivumbi, tebakola nnyo makulu kubanga Besigye gy'ali. Attention bw'oba oyogera ku byabo be basiba, Besigye bonna aba ababikka. Oba okategedde? Kaakati ogwo we wali omuzannyo gwa Museveni, ekyo nkibabuulira. Bino byonna birala byonna katemba, ekyo nkubuulira. Luli eri n'Olivia Lutaya yali akola amakulu, yatrendinga wonna kubanga bamusiba. Naye kati ssaawa zino abali mu makomera bonna ne wababeera mitwalo emeka, buli omu agenda kusooka kufokasinga kwani? Ku Kano Dr. Kizza Besigye. Kitegeeza kiyamba Museveni gwe yaligambye nti bakutte Waiswa Mufumbiro ow'amaanyi, mu bwongo bwo ogenda gamba ate Besigye olaba basiba Besigye. Gwe anaagamba nti bakutte Muwanga Kivumbi ow'amaanyi, ekigenda okugira mu bwongo bwo olaba bakwata ne Besigye. Kitegeeza kino kirina engeri gye kiwewulamu ensonga n'engeri gye kikkakkanyaamu okwegamba kyebasa abantu nti babajjako omwana alwana nga bw'onoogamba nti kati ono General Gaddafi, ono Akirewo Kivumbi, ne babakwata ne babateeka mu makomera, n'olaba nga tebakola nnyo makulu. Kitegeeza Besigye Museveni yaba afunamu nti buli gw'anaawamba yenna tewali wajja kukola makulu kusinga ga Besigye. Bano bonna baba bajja tambulira mu bisiikirize, osegedde, era tojja kitwala nnyo nga kikulu. Mu bwongo bw'ojja gamba olaba basiba Besigye, ate olwo ono olabye omuzannyo gwa Museveni. Robert Kyagulanyi Ssentamu yababuuka, bwe yamala okubabuuka era Museveni yali abala
nti agenda teekayo Robert Kyagulanyi Ssentamu newankubadde Robert Kyagulanyi Ssentamu asinga ku Besigye ettutumu n'amaanyi na buli kimu n'obwagazi n'obuganzi naye at least kyali badde nti bya bulijjo olaba ne Besigye baamusiba oba okategedde respect yo webale kubanga wekumidde ku NCK TV ate weerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereevu tukomawo nabyo tovaawo